Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board oba kiyite UNEB, abayizi 8,785 be beewandiisa okutuula ebigezo bya PLE omwaka guno, nga bano beeyongeddeko n'ebitundu 2 n'obuwuzi 5 ku 100 okusinziira ku batuula omwaka oguwedde abali 7,774. Ku bayizi abatudde leero, abawala bali 42,835 by'ebitundu 52 ku 100, ate bo abalenzi bali 38,529 by'ebitundu 48 ku 100. Abayizi 52,239 be batuulidde ku masomero ga gavumenti nga bakola ebitundu 64 ku 100, ng'abayizi 29,586 be batuulidde mu masomero g'obwannannyini nga bakola ebitundu 36 ku 100. Abasibe makomera abatudde ebigezo omwaka guno bali 61 nga 45 basajja, ate abakyala bali 7 bokka nga n'abaliko obulemu bali 3,644. Tukitegeddeko nti ebifo ewatuulibwa ebigezo bino biri 1,614 okwetooloola eggwanga lyonna, ng'omuwendo gw'abanaakuuma obutebenkevu mu bigezo bino omuli abasirikale, abasomesa n'abayambako abaana abaliko obulemu guli 59,89. Abayizi batandikidde mu kigezo ky'okubala oba kiyite mathematics, era ng'okusinziira ku bakulu b'amasomero ge tutuuseeko okuli Lubiri Nnaabagereka Primary School, MTG Junior Academy ne Kansanga Primary School, embeera ebadde nnungi ddala. Tukimanyidde ddala bulungi nti tuteeseteese bulungi abayizi baffe okubikola nga bwe wano bonna weebali abasomesa bakoze kye basaanira okukola. We are able to cover the entire syllabi. We completed the content as required, and then we prepared our children psychologically and holistically. Ekigezo ky'okubala kigenze okumalirizibwa nga tukyalondoola mbeera y'okutuula ebigezo bweyimiridde, era waliwo n'abayizi be twogeddeko nabo ne batubuulira olupapula we rubayisizza. Ebadde sinzibu kubanga ebibaddemu twabisomye era tumanyi bu pepa ziddako zigenda beera nga sinzibu. Pepa tebaddemu buzibu bwonna, tusuubira tujja kukola bulungi. Tulinze neno pepa ya SST naye tujja gikola bulungi, tubaleetera ekyomuwendo wafu bajja funa first grades. Abatya batwadde papers nyingi zishiwako esingayo obuzibu, papers zonna kuba mu nsi endala donna tuzikoze. Newankubadde nga amasomero ga gavumenti gaataataaganyizibwa gye buvuddeko olw'abasomesa okwediima olw'omusaala n'embeera mwe bakolera, akulira ebyenjigiriza ku Kansanga Primary School Christine Ndagire agamba nti bakoze ekisoboka okulaba nga abayizi baabwe bakola bulungi. Bwe tukomyewo wano mukadde kana akasembayo tubawadde nnyo ebibuuzo ebyokwegezaamu, tubagezesezza ng'olaba buli kipapula ky'obawa olabanga improvement ebaawo. Ye omwogezi wa UNEB Jennifer Kalule yeeyanzizza ekibiina ky'abasomesa ki UNATU olw'okukkiriza okudda mu bibiina, nga n'olwaleero tebalemye kwenyigira mu kukuuma bigezo by'akamalirizo ebigenda mu maaso. We've had massive turn up for all the members. All the people are expecting to come and do the supervision at invigilation level and at scouting level. So we are grateful to the members of UNATU for this positive action and for the support, because we don't know what we would have done in case all the teachers continued with the sit-down strike and were not able to join us for the supervision. Wabula Kalula alabudde abo bonna abasuubira okwenyigira mu bikolwa eby'okukoppera abayizi ebigezo nga bayita mu kuwenguzi abakuumi b'ebibuuzo bino nti singa banaabakwata kaakubajjuutuka. Schools realize that they can't access the papers before the examination and they try to use other means. That is why they're trying to register impersonators, which is also a crime. Olunaku olwaleero ebigezo okuli eky'okubala kiyite mathematics n'essomo lya social studies SST bye bikoleddwa, ng'olunaku olw'enkya lwe lujja okufundikira ng'abayizi bakola essomo lya ssayansi n'oluzungu. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale bannaffe ab'ekyomusanvu tubaagaliza obuwanguzi.